Let me pass on the right. Monday. Why should we visit Tuesday? That Tuesday is cheaper for her. That would be the best day because you have because Monday she has like 3 defenses. But ours is even little because only one witness who is a police officer who didn't start this case. His was just his examination starts only when Papa was arrested. His part starts with on arrest. Only. We put it on Monday. Monday is okay with you. She has this on Monday, so we do Monday. So, accused will be brought back on Monday. Let's to help us inform the witness. Let's handle the last witness. Amanya Jope tulia musima nze ndi lawyer wa Sipapa. Olunaku lwe tuze mu kooti wano e Makindye ku musango mu Japan gwe yali yateekayo ng'era wabulayo omujulizi omu oba yali investigating officer mu guno omusango ogwo mu Japan yasigaddeyo okumubuuza ebibuuzo oyo naye ajja annyonnyola kooti oba nga Sipapa yaguza oba teyaguzza. Of course ekyenaku ekibaddewo that omuwooleza wa government taliiwo kooti olwo neetuwa wiiki ejja ku Monday okulaba nga tugenda mu maaso naye omujulizi asembayo. Wakati wange nammwe naddala ku Sipapa guno omusango we nabategeeza era gukyali era tumanyi omusango Sipapa teyagukola omusango mujweteke tumanyi tujja guwangula. Kyemmanyi omujulizi anaasembayo gwe tunamuleeta ku Monday kooti ejja kutuwa ensala oba omusango yaguzza oba teyaguzza olwo then tuddeko ku level endala. Kyetumanyi of course ruling ejja kujja mu favor yaffe ku lwensonga kuva twagutandika naddala omu Japan ngazze otwamubuuza ebibuuzo ebyenjawulo nga tamanyi na bintu ye beyagamba Sipapa beyabba beyesibako Sipapa teyabba. Yali akola ku forensics oba w'emikono ebinkumu yajja naye nga naye byayoga tebikwatagana n'ebirala bingi naye tulina essuubi ddene nti guno musango mutono nnyo weewaawo ne Sipapa agenda guwangula. For starters abamu abatategeera musango guno gwali kuki sooka bayitirizaamu katini. Of course omusango guno singa tujjukira si gwe gwasooka basooka kukwata Sipapa ne mukyala we kuguli omusango guli mu kooti enkulu oluvannyuma ne bamugattako ne guno we twajja nga tugenda kusaba beyiro ne bamugattako ne guno in simple terms baali tebaagala afulume. Naffe ne tubeera bagezigezi beyiro gye twali tugenda oteeka ne tugijjayo ku lw'ensonga waliyo omusango omulala okulaba nga tugenda maaso n'okuwuliza omusango. Kati gwe guno omusango omusajja Omujapani gwe yawaabira naye yaguwaabira dda mu around 2016 we yaguteekayo eyo weewaawo ne bakwata n'abantu ab'enjawulo ne babatwala mu kooti neewuliza omusango ne guggwa. Omusango we gwaggwa waliwo gwe baasiba kooti gwe yayimbula. Oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga wayiseeyo ng'emyaka 5 ne baleeta omusango omulala nga amaze okukwata Sipapa nga bagamba ate kati bazzeemu ne bakola investigations Sipapa ate nga bagamba yeyaguzza. Naye byonna obitunuulira ne investigations ze batugamba ze bakola tewali investigations ze bakola ku lw'ensonga eno fayiro yali yaggwa nga kooti yagimaliriza. Kati tulina omusango omulungi era mmanyi essaawa yonna Sipapa gy'aba nga afuluma.